Tukuleetako omuzannyo Best Friend live ku stage. Awange Kulwakutaano nga 29 July olulaga lumulumu buli lunaku nga tuyingirya emitwalo 2 gyapya emitwalo 5 ba Best Friend bonna mwebale Lua Ahmed, Florence Nampija, Ray P, Fifi the Queen, Hamisa Guja, Kamira, Ika Conrad, Peter Sugar n'abalala bangi bonna ba Best Friend bo aba Romantic Entertainment mu muzannyo oguliko Best Friend. Kale nno kikkakatako okuleeta Best Friend walabe Best Friend nga gukuzanyirwa Romantic Entertainment Friday nga 29 July mu theatre na Bonita wabula kusande nga 31 bali mu Nikari Resort Rwesa tuyingirira mutwalo tuwagiddwa Ukaplex Entertainment Flawless Secret in Style na Trust Films Uganda. Ngogira mugizi webati nga ngamba omwami oba omukoonako wogiramu woti ngera omukoonako naye soka oyongera mu kubali kati nnunga kubanga olaba oyinza okuba omutuufu naye kino ekyaffe tekiyitiridde nnyo kati mazima ddala mulamu wamma antegedde ensonga tala ne bagamba lwaki tannazaala kumba asula eri n'osula ekitegeeza aba alina kuzaalira eno naawe n'ozaalira eri. Kusema official najyo sizira kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga ate ofuna videos ezifanaganako bweziti akusola batunda sole za buli kika bakutegeeza nti wefune sole solo kusupporting water pumps solar security system okuli senyenge automated gates bayina cameras also connecting ku kikomera kimastekane ku simu yo no following ebigenda mass ku business yo ne wakaawo ate manafa ba Arabic style adhesive cement asiba tiles bagamba nti gena mu hardware zonna mu gwanga oberenga ate omwefunira 29 en episode ya kusatu eya bye bye Best Friend tuba tunyumya kumiramwa tutonye kikolanga filmu za romantic ziwedde tugenda tujja tubanga tudipetinga kumiramwa ejenjawulo ebyali mu filimu tusobola okubanga tutuusa filimu zino ensonga kizizanyibwa ekisoko mulamu omukulu kuba kusomesa then entertainment nejja yovala tujja tuleeta abazanyi betusobodde okufuna ne tukubaganya ebirowoozo kumiramwa ejenjawulo naawe osobola okusigala nga odibetinga nga otuwa debate ezenjawulo bano batuwa opinion zaabwe naawe n'otuwa kyolowooza kale nina Ryan side za wano pozo dozanyanga Alia wala side zeno baba waliyo we twasomeranga nga waliyo omwana musirise nenga atalabika bulungi ayambala bulungi ye crush ya buli muwala nenga tanyiga tava mu kigambo akana akapene kajene kampaswa ntugambo bakamu somodde kati awo oba yakatuse kati okubaka ekigambo kyakagamba nekati wawe n'omwana nga lukokobe mulaba tosoba n'omusajja wo nga musajja wange tasobola musajja utasobola kwenanga tannafunayo lukokobe lumutambulira konze nkubuulira wala yani bamujjamu ebi yatandika ngampola nikatola mulamu tosembera nnyo wano osobola okungamba nga osembedde wali kumbe kazze ogamba otya Segujja je ni muganda wange ogamba otya Saimo bigenda bitya bitambula bulungi sebo ebibyo bitambula bitya sina funa wanuma ndi bulungi twasema kusinkana ku birthday ku birthday ngabana bakolako emikolo gamba mashallah waji birthday nayo bwetu bwe yaggwa bambi bebale abakikola bonna ogamba otya sigamba Saimo atakoyambadde ke bayita batya kano ka two piece eno two piece nenga two piece ogisanga two piece tegeeza ki two piece kitegeeza olukangambe combination olugoye oluba lufaanagana nga oba akasikati kafaanagana n'essaati oba essaati efaanagana n'empale sijjamba woba ojambaddeyo ke bajjamba nga totaddeeko mpale eno ate era bwenteekako empale n'essaati kakokya waggulu mba nyambadde sweater pant naye kati biri it's a two piece mugyebale kale akati omulamu obuzza abantu bannange buli omu ali ku mukutu guno ogwa Saimo official sanyusa okuwuliza
nsanyuse okubalaba mwebale kutwagala mwebale kwagala Saimo mwongere okusubscribinga mwongere okulikinga musharinge kale mu miramu emikulu wano tugenda kwogera nnyo bale firimu eno ne badde ejjuddemu obwenzi n'okweyenda kubadde bususse kambuuze what was your best scene mu kugezaako okusikiriza mulamu? My best scene waliwo scene gye nayambalako akasikati n'akasaati ng'akasikati kaliko nga kabuuzi nga okuva eno olaba mubiri kakati scene eyo yanyumira kwa nagamba nga mulamu nnyumye nga mulamu amaaso galaga kirala ayogera birala neneebuuza nenga mulamu ali kuki nenga mulamu kwatako mulamu nga ali ati so sini eyo yanyumira nnyo. Mulamu oli oti? Ndi bulungi. Kugamba otya Aliya? Sigamba. Badde nina kyenjagala okubuuzaako. Nina wendagako naye siri shuba akagoye kenyambadde kakanaako nyumi ogenda fuluma bweru? Ngenda fuluma mukuso ku nganda kale kati kabadde kanyumye naye toswale saidi eno nganda ba eno saidi mulamu kwata kulabe unosubi asimu kwata kulabe mubili na owaye mulamu yaliwe yasinga okukolera n'ogamba ne bannaye akati bano abaana ba kamera basobola okufulumako. Waliwo ye namusiba obuguwa olugoye lwali lwa buguwa n'amala ne yeefulanga agwa n'antuulako neŋŋamba bannanga temulamu ayagala kukola ki? Enveera budde ne budda ku bunnaabo naye nga omanyi waliwo ndowooza abantu abadde ne challenging scenes mubaddemu Ani because olina ozannya ne director kati mwalimu ggwe olina okuzannya ne senior pozi mubayita batya bano? Abo ba plain. omukulu Ryan ogambye oti? Akati plain Saimo plain kya mukulu Amisi. Omukulu yagamba plain n'abawa erinnya kakati olina okuzannya ne senior kyokate nga scenes nkakalimuko. How did it feel? First and foremost Saimo nasanyuka nnyo kuba ekisooka nti olugero lwajja ne lunteeka wakati w'abazannyi ababiri ate nga balungi nnyo bamanyikiddwa b'amannya ate nga n'enzannya yaabwe waba azannya naawe akuwa enzannya omuyigiraako akuwa ekyokukola manyi n'okuzannya n'omuntu nga wakusika nga tamanyi zannya ne woba omanyi nnyo okuzannya kigaana naye nebaza Mukama nti project yajja aye ne banteeka wakati wa mukulu Amisi n'omukyala Fifi the Queen. Kyankolera nnyo era nasanyuka nnyo nanyumirwa n'enzannya yange kyemmanyi ku firimu ziri enkadde ekyuseemuko. Naye omanyi ogenda okuvaayo eri wavaayo nga Nora kulya na biki ne bajja ne bakusuulamu eno audience eno eya best friend erimu basita erimu biki kyanjawulo kiwalaba mu audience yako ebisibuka nene yajja wasanga mu best friend? Saimo ekikulu ekizibu ekiriwo firimu gyogerezaako nayo yo nga yo mu ngeri yaayo yalina amaanyi gaayo. Nora yali wata character yali y'amaanyi mu ngeri yaayo kati ate bwe bagikyusaamu ne bagireeta eno mu Aliya ndowooza kaneewaanemu kye bayita omuzannyo omutuufu ne bakussa mu byokulya n'obikubirayo ne bajja byokulya ng'oli nga kaana oli mu kifaananyi kya mwana ne bakuleeta eno ng'oli mwana naye ng'ate olina okukola ebyekikulu
kanewaaneko nti era abantu balaba nti abawagizi bakirabye nti aliya karakita y'obukumpanya kubba babba banne bwenzi agisobodde ate we yali eringa Nora era nakyo n'akola ki n'akikubirayo so nebaza mukama nti I'm talented. Owaaye firimu ejja etandikidde eri first of all nga Miss okutandika ng'ozannya ne Fifi the Queen gwe gwali omulundi gw'okusooka okuzannya mu Aromatic waliwo challenges zonna challenge teyaliiwo olw'ensonga Fifi mukyala omwogezi ayogera okugamba bw'atuuka ewantu bambi twegatababowa mulimu omuntu ayinza okuwa obuzibu nti atuuka n'asirika ne yeezinga oyinza obutamumanya naye abadde ku TV linnya lya Maisi lwakuba tazenga plane kati mu mbeera bw'etyo ye muntu atuuka ewantu Fifi teyampa buzibu olw'ensonga nti yali mupya nga sizannyangako naye ng'ovudde ku by'okugamba mbu twasisinkanangako oba ku station ku Bukedde ne munyumyamu ddakiika emu oba bbiri naye kati wano nga tugenda kuzannya naye kwegamba obwangu bwe namufunamu nti ye muntu atuuka ewantu n'abeera friendly buli eri muntu omuntu oyo aba mwangu okuzannya naye okusinga omuntu ayinza okujja ne yeekwata n'alinda ssaawa ye yakuzannya oyinza omutuukako n'akuwa obuzibu ate ne twesanga nti nange kennyini gwe yajja okuzannya naye ndi muntu okugamba omwangu okutuukirwako kwegamba kyanyanguyira ne tubanga abeera bedda ennyo besiniyo gy'otayinza kwerabira ng'ozannya ne Fifi yali kijolo gye siryerabira siini kinno ey'ensasagge oba ey'emirembe yonna gwe gy'owulira nga tosagyerabira Fifi ekikulu tubadde bambirigo nnyo naye siini yali we yalabira nti njagala muganda we siini eyo gye yasooka okugamba nti abimanyi sijja gyerabira kubanga yankuba ogwaddero kwegamba nali sisuubira nti alina kyasuubira n'okikupicturinga mu bulamu obwa bulijjo nga omukazi abadde bulijjo akimanyi toyagala muganda n'akulaga nti abadde akimanyi eyo sijja gyerabira obadde ne karakiti y'omusajja alina omukazi ateetaaga kumanya oba bwe tuba tugamba naye ng'omusajja alabika ayagala nnyo mukyala we era nga ne mu biseera maybe omukazi w'alina okwetonda ate omusajja amaliriza yeetonze karakita eyo mu basajja ddala is it called for mu byaddala kati nga nze Ryan ndabanga ne Sseggujja atali Ryan mwekoonerayo mmemezaako gavumenti eno omanyi Sayimo omuntu ayagala okubeera mu mukwano ebyo by'osanga ng'oba okkiriza nti omukwano ogwaddala gye guli munnange osobola okugamba olw'obulungi bw'omukwano gwaffe kanneetonde wadde kisoboka era nze nkikola osobola okugamba okugjawo omanyi we munyiiga lusirika bintu ebito temukwatagana kati olumu ogamba kanneetonde kino kikole ki kiveewo wabula si kuba nti neetonze nti nina ensobi nyiza okwetonda nsanyuse munnange ekintu kiveewo naye enfa ne banziika anti olaba Sayimu bwe weetonda omuwe essanyu kati eno nze nfa nze eno njabika anti wulira waliwo w'otayabikira neetonda nenkuwa essanyu n'ogamba etonze naye wayitawo akaseera mu biseera byammwe neetonda naye amazima nali sikiinaako bwino nali sisaakikola oba nali si kati
kati laba Saimo awo naye agamba naye kagamba atunulamu mu mbeera mu kireetedde oluvannyuma lwakiri tewateekawo nsasagge mugatambuza muti obulungi ennyo eyo ye layini y'omukwano kati eyammwe ate ebiba birala omaye bakyala abasajja omusanga n'omusanga ne muloogi ng'alina mu tawulo ne yeegaana oba tomukutte omusajja buli sobijja okkiriza n'ogamba nti kale mukwano nsonyiwa yabadde sitaani of course aba sitaani ebiseera ebisinga yabadde sitaani ye ng'amaakinga mu kanootibuuku ke kali kati buli bw'okola ensobi angaddayo mu notebook ye luli wakola bwoti ebintu bino bibadde double-sided tekiri one side nti nange ng'omukyala waliwo okunenya kwogenda okunnenya nga sikinaako idea naye olw'okuba nti saagala tusike muguwa tuleekaane nange neeto ng'oli mukyala kati oyo ye mukyala omugonvu eyabuulirirwa nanti n'omusajja ye musajja era eyabuulirirwa ewa kkojja okugonda omanyi olaba Saimo jamwonoonye eggwanga lino Saimo si kulyonoona omuntu yenna ayagala obufumbo okutambula omanyi abantu tebaagala bufumbo naye obufumbo bulimu obuwonvu n'obugga kati ebiseera ebisinga obungi abasajja tubana n'obuyinza n'amaanyi mangi mu maka naye waliwo ate wokkiriza munno naawe abeereko waggulu si buli kadde nti olina kukola ki ye omukazi singa abakwatidde mu bwenzi nga ready handed kyamazima akkiriza omukazi abeereko waggulu ate n'ekitala ekyo Saimo omukazi buli wokkiriza oyina this happiness gy'omuwa naga mutima era aga akitegedde kati akakana byonna kati oba obitereezezza mpulira ddala ng'oba onkubi ogwaddero ogw'amaanyi neetonda ebitankwatako anti kati fe abaagala okuyimirizaawo empagi y'ekisenge mba nkiwadde essanyu yaawe aba asanyuse nze asinga nga tugenda ku mulamwa ogwaba mulamu wali abasajja abagamba n'agamba mukyala we ebyaddala mbadde nsaba amaka gabeere gange gwe n'abaana baffe kuba ekyamazima abakyala baffe baba n'ebiganda byabwe banenga muganda we mukyala we alina biganda bye tukano bikulengerera eri ne bijja mulamu kulikayo andi kiri wakati kifuddeyo tekyaleeze nakuleega ono obufumbo bannayo bunaawangaalayo bw'oba oyagala buwangaale waliwo akagambo ttala ke yayogera ng'aleese aliya fuuka wattima eribala mu bo osobole okukuuma obufumbo etteeka balamu bange bajja misana temusulawo wano nze ndi musajja wa mpisa mbi witibwa bw'empisa embi waliyo abaana nga baganda baabwe kubanga oyinza okuba nti ewammwe mu baana abawala maama wa mukyala wo be yazaala nga ye mubi kati bw'otafuuka wattima weekanga ofuuse eddero weeyo biramu bifaayo oba wakatuuka ne kikuba engatto badde mmanyi mu bintu bino eby'obufumbo oyagala mutima omutima kasita guba omulungi endabika y'omuntu gireke ensonga eri emu waliwo biramu ebijja ekyamazima ng'okuba naye nga kiganye What is your opinion about kuleeta balamu mu bufumbo bakati emboozi ya story yammwe ne ending yammwe weetambulira singa taata yaleeta kaganda ke alikira aleese kaganda ke naye abuukabuuka anyway ne muganda we yalina mission but still kitandikira wali kuleeta muganda Saimo waliwo ebintu bye tutasobola kwewala mu bulamu bwaffe obw'ensi buno tosobola kwewala baŋŋanda as much as you say nti nze wange sikkirizawo balamu bange oba baganda bange atende nti ndi wa mutima mubi naye nga tebazze tekisoboka era wabeerayo akagira nogamba omwana wa maama kajja abeereko wano nze abange kalekaleko nnyo era nze sandikiwagidde mulamu kugenda wa mulamu naye ate era waliyo ebiteewalika nga mulamu alina okukola ki yandeetaaze okugenda
okugendayo si kibi naye omukyala bw'okyazanga abooluganda lwo naddala nga bawala banno fuba okulaba nti tebabaako ensobi yonna gye bamanyi eri mu bufumbo bwammwe gwe kitwale nti buli kimu olyokke ne bbaawo tobabuulirangako nti kina kisussa kubanga omulamu ayinza ofuna kacyansi akagamba neba waki baba akola bwati ne bwati kati weekanga ennyoola y'eddoboozi ekintu kiri kimu omusajja aba ayina kwefuga mulamu oba oyina kwefuga okitegeera mulamu wakutabukira kwate ekkuba ogende ewa mukyala wo omugambe naye nkubuulire muganda wo naakola waati ne waati ne waati Amisi bagamba blood is thicker than water okimanyi yes otandika otya okutabula ekika maama y'omu taata y'omu nze ngende ngambe mukyala wange nti muganda wange mayinze ntabula abooluganda nze nanti nga wogambye nti blood is thicker than water ne mu luganda bagamba abooluganda bita tebikola newe bikoonagana tebikola ki tebyatika gwe bikoonaganye bireke tebijja kwatika oba obaawudde sirika bw'aba mulamu abadde alina obuzibu bw'alina nga yeetaaga obuyambi muyambire eyo tonyega Amisi oyogeranga Rayani oyogeranga Ssegujja Amisi omulamu akufuukidde obuzibu muganda we bw'afuluma mulamu gwogende bagende bawukane mu kyalo baawule nsaasidde maama mu kyalo n'ensirika ekyama nekino enkinzitanzika nakusirikira kyama mulamu n'aba mulamu ne mukyala n'aba mukyala byava ewaani ewa Tara nti singa oba osanga Rayani yazza mukyala we ebbali n'amugamba nti ekituufu kiriwo ekiti newekiti newekiti osanga omukyala we yandibadde anyiga teyandinyiigidde mwami olwopa mulamu wo oba kisajja kisirusiru obulwa amagezi naye ekirala kati gino because bino tuli debating kati mu real life bakuloopye nti gamba ku muganda wo nze nkoyo okunsoomooza muganda wo singa ajja na confrontinga okkiriza oba naawe owaayo muganda wo nti ogwayo omwami nti ankonfrontinza atya wojjanga ozze kumbuulirira nga weefudde just ozze kuŋŋambako bugambi nyiza okwegaana naye wendabanga ebintu biri serious oyinza okugamba genda biki bikyongoba ate osanga oba gyendaga nyinza obutaagala kuddayo nyinza okugana abaabe ekituufu kibaddewo ekiti naye kankyuse nokkiriza notagamba nti nedda bawo ye yantandika nsobola muwayiriza ebyadda yawasiise nze yamutandika nsobola muwayiriza ne mugamba omanyi baaba ekituufu gundi ye yatandika kati yawasiise n'enfa n'ekikemo kyange yasinga kasaba aluganda buka muganda wotwala buki kambaleke saawa zino katurayandi singa abadde mu real life saawa zino singa ali kuki tewayogera bisajjuse owewakaanobye nege wasigaza kipapula katurayani abazzaako ki mu bulamu buno obwaddala obulamu bwaffe mu bulamu obwaddala kati mulamu bw'obanga yeeyo weefugeko bw'oba wasalawo nti munno kakutaase kubanga ali yayimbirira nyambaako teriki sirikira eyo toteekawo mbeera ekola ki oleme kuteekawo oli kugenda ate naawe ate nga naawe oli wa ttabbu omanyi nti ebiseera ebisinga abakyala naddala kuba wolotembwatuko omukyala n'akutegeera omusajja maybe naawe ng'omukazi wandimutegedde naye olw'ensonga ezimu nogamba ndi omukazi ono kamukola kikamwesonyiwe but because abakazi temukkiriza rejection because okwana si kwammwe omukazi n'alemerako naye lwaki omukazi bw'olumba omusajja gw'omanyi nti nno mufumbo naawe ng'okimanyi mufumbo we wamala okubaawo ekibawa toyagala okufuna appearance anti kati mba nnyingidde ekintu mba nkiyingidde mba nange neetaaga I want you to recognize me ate gwe wasangawo banange omanyi nze njagala nnyo ddiini y'abasajja bano abasiraamu. Naye nga singa oba nnyingidde ekyo nkyogedde. Nze nkyogedde. 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 Nkyog
nti wobeera ng'oli musiraamu ng'oli mbufumbo oba n'okubira maama n'omugamba maama omusajja yafunyeyo omusajja omulala omukazi omulala nga maama wakubuuza nze ndi wakumeka ewa kitaawo okitegeera kati nti mu mbeera eno eya Ryan n'Aliya eyasanga waguma baleese munno wuyo omusajja Ryan musajja musiraamu yaniriza munno omulage nti munnange we bati we tugenda okukwataganya mane kaganda nanti kati tunyumyamu bunyumya sayimu kono ko badoyigiza nokigiza nogamba nti bakola we bati katangi kufuka kajjako tumalirize mmwe best friend 29 n'asatu ku theater la Bonita guno emiramwa gyamwe gibadde sweet nnyo best friend nga 29 n'asatu theater la Bonita emiryango giggulawo ndowooza omuntu nga wandiyagadde okukwata akatebeko bulungi 12 beera ng'okoze eki ng'otuuse ate nga 31 tulireeza ekifo bakiyita bakyamisi 29 n'asatu mu lumu 31 tulireeza 29 ku la Bonita n'asatu la Bonita 31 nika yes banaye tubakoowoola mujje mu bungi mujje munyumirwe jangu ne best friend wo jangu ne best friend wa baawo banaye fenna tuleete ba best friend leeta bestie wo yes tunyumirwe Amis sebo kankoola abawagizi baffe nti bambi omuzannyo gwaffe guno mugwagadde nnyo ng'ennaku z'omwezi 29 n'asatu mujje ku theater la Bonita olulaga lugenda kuba lumulumu show ya kiro ku Friday ne Saturday bambi mujje mu bungi kubanga show zino ziri 3 zokka mu Uganda la Bonita na kunikani nga 3 mu lumu bw'oba oyagala okugula bagwe weeteeke mu oba oli w'e Masaka jangu osuleke e Kampala osobola okulaba best friend jangu ne best friend wo kubanga nze nange ba best friend bange bonna bagenda kujja gye bali eyo abatiimu hamu bonna ba best friend bange bagenda kujja kale sigenda kusukkako wano okuleka okwongera okujjukiza nti tubeere ku theater la Bonita 29 n'asatu then tubeereyo ku Nikani nga 3 mu lumu kale tujja kweyongera ne episodes endala nga tukola recap ya best friend gwade muzannyo mulungi nnyo badde firimu nnungi ekoze ebyamanyi ekonye ebyamagero naye nga mubeere bulungi for now Romantic Entertainment tusako omuzannyo best friend wano ku theater la Bonita nga 29 July 2022 show emwemu buli lunaku okuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 tusoma abazannyi ba Romantic nga Sir Ahmed Lubowa Floris Nampija Ripi Fifi the Queen Hamisa Guja Kamira Iga Conrad Peter Sugar n'abalala bangi bonna bomu Romantic Entertainment mu muzannyo best friend kaleleta best friend wow alabe best friend ne Romantic Entertainment ku theater la Bonita 29 July Romantic kusaniga asanye mulumu tugenda kugera ku Nikani Resort Rwesa okuyingira mutwalo gumu gibitigiddwa mu sente Ugoflix Entertainment Flora Secrets ne Trust Films Uganda